Embeera bw'eti bwe yabadde olunaku lw'eggulo ng'abavubi ba Mukene mu disitulikiti y'e Buyende balaga obutali bumativu bwabwe olw'okugaanibwa okuvuba nga kw'otadde n'okuwamba ebintu byabwe. I'm requesting Honorable Minister for Fisheries, State Minister for Fisheries, Honorable Ellen Adoa, to come down, to come and reach Bukungu landing site to see that we sort this issue. Kati oyinza okugamba abakulu bawulidde okukaaba kwabwe bwe basitukiddeemu nga bakulembeddwa omuduumizi w'eggye erirwanyisa envuba embi mu kitundu kino Col.Mercy Adatuhairwe okujja okubasisinkana. Ono alagidde abavubi baddemu okuvuba wabula nga bateereddwako eriiso ejjoji ng'anaasangibwa n'empuuta ento ajja kuba abizadde. I'm giving you 2 days. Ono era alagidde abavubi abaatwalibwako amaato gaabwe gabaddizibwe. Bakwata amaato gaabwe ngenda gabaddiza. Amaato bagabaddize naye ebitimba tetubawa. Hussein Sengendo akulira abavubi ba Mukene agamba ennaku 2 ezibaweereddwa bakuzikozesa okulaba nga bagoberera amateeka agabaweereddwa. Amateeka obutadeeta mpuuta yonna mu lyato era n'akwatibwako ng'aleese empuuta yonna mu lyato omusango. Abavubi basanyufu ekyokubakkiriza okuddamu okuvuba. So now I'm very happy. I'm going to try to use that day. Those 2 days the one they have given us. Ndakosa omukisa guno bulungi olw'okubanga batwongera ennaku oba okutugulirawo ddala. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba bano banaagoberera envuba ya Mukene y'abalambikibwa okusobola obutaddamu kuwerebwa.